Musijebale. Kendi ogamba otya hani? Kendi. Kale byonna mbiwulidde naye soke tewali buzibu. Wanje? Nti byonna byoyogedde mbiwulidde naye tewali buzibu. Wanje? Banange. Bana abaana bakyasobola banange ndowooza mulabye wano bonna tumala biseera ozze wano bakubira oli ku muyaaye sente yazirya dda teziriiwo buli kimu ne leero agenda kusula nga akuba bugoma banange nze simanyi tanama nakutegeera ogambe bugambi nti tanama nakutegeera ogambe bugambi nti halo nagamba wanjihani ekiregeza asuubira omuntu eno nemwe kiki naye naawe luvanjo yanju sente teziriiwo ekyo njagadde nkulagule sente teziriiwo mwana gwe ekyo nkikubuulira teziriiwo singa wazimpa nenziwuutamu empuuta teziriiwo ekyo kyo nkikubuulira teziriiwo bino nze mbigambye teziriiwo ate nekyokulala tomusobola oyo MC tomusobola lwakuba nti toyagala kugamba mazima ani abadde akubira essimu gifiirako mukwano gwange mbadde nakava muwala mulenzi agamba ki nanti nze nasose ne mukubirako edda nga takwata nembivaako. Okay, kati kiri bweki tisaagala kutabukira naye sente teziriiwo nkubuulira amazima genda mwogere mu inbox naye sente teziriiwo genda ne friend wo yabadde akubira oyo gwoba otwalamu leta gwoba otwalamu yeyoze oyo MC gwoba otwala manyi oyo mukwano gwo tekisoboka omusajja naye kati kambuuze siganye omwagala gwe muli olabanga ebintu birambulukufu anti nze yandeetera omwesiga yakuleetera bannange mumpe ku ssente ndiye ku baana mmwe abali wano yakuleetera omwesiga atya nali sirina gwe neesiga by then gwe nalinawo wamujja ku media ajjukira sikyo okay zigati sakala kumala mayi sente oli ku musajjo oli ku MC sebo oli ku MC akufuna ati akujja ku TikTok ye yasooka nayingira mu inbox yo tewalinayo family yo no bawambu omuntu yenna olaba nabo be basooka okulya ze nasooka okola kuba MC namufuna nkyakolera Dubai kati nga nali neesiga taata wange nenzira e Uganda nga wallahi ku miliyoni 10 yangamba nyinawe 60,000 ate nazo teziriiwo cash. Tata wakuzalira ddala yangamba nazo teziriiwo kashi miliyoni 15 tata wakuzaala yagamba ayinawo 60,000 ate nazo nagamba teziriiwo sikyo lwaki tewazuwa mama yagaana yangamba sente kikemo oyo tayagala kugenda mu bintu bya sente tata we yakulagako ate ne weesiga omuyaayi kati ate ono omuyaayi asinga ku taata wo ate yasobola n'okutta ono omuyaayi asinga ku taata wo nkubuulira bino migambye nayo bijjukiranga sente teziriwo saagala nkulimbe ekyokola MC tayagala gwe jasi yasanga busanzi kawala ku social media nakalaba nga kamalabikidde bulungi nayagala akakozese ng'asobola n'okukajja ku sente naye nga bambi nedda mukwano bambi muzibuke amaaso laavu teriiwo wano mukwano saagala nve wano nga totegedde laavu teriiwo ono MC tomusobola wabuka mu buddo n'ogwa mu sigiri bebyange sojja musobola kamukuddizeeko katono nnyo bambi naye nga kamukuddizeeko kaloyogereko naye naye nga bambi
nga tonaba kunneyanza kamukuddize kamukubire yogerako nnyo omugambe nti munnange oli otya just toteekawo mbeera mbu basente ziriwo njaga kulaga kituufu kamukuddize yes papa ono yakwagala waneeno naye olwo omwana baali kamutambulirako ate enkubi essimu ate kati nye baali akutambulirako bateeko bannange ani akutambulirako lwaki obakwata obwedda yankubira Emerson What direct call here? You call direct on my phone. onjagala oba tonjagala? You call direct on my phone. Yeah. You call direct on my phone. But I was calling you and you reject before. Ndozo ulidde omuntu gw'omwesibako. You call me number. Nfuna mu kim program eno. Lwaki buli wembeera nkuwa ate ekyokulali wuuyo ddamu mugambe nti onjagala mbadde nze kusurprisinga ku Valentine wuuyo mukwate bwe nkolera bwe nti mba nkugamba yogera agifuriddewo bize kale kyekyo banange kansinzira wano mwegendereze nnyo social media bannange ono kati kambuze gwe muli owulira ono gw'owuliranga olaba bannange wava mu ntamu n'ogwa mu kyoto yakubira yo yakubira siyo yakubira kati agenda kuya we lwaki tayogerera wano ku live yakubira naye ng'ekituufu kyo kyekyo ekiddibwamu ekituufu kyekyo naye mwana nze simanyi komanya mulaba program so kale nyabo byebyo tetusobola kubanga tusukkawo ku nsongayo ate obuzibu bulona omwana alinayo guli kati amukutte n'omukwata nyabo yali mukukubira obwedda njijjako naye lwakuba yeekwata anti tewali laavu wano tewali laavu naye kati nkole ntya kale kankole munyambe nyambeko kaana kano soko onoonye ssente eyo kati eyo kitambuddeko bbanga ki eyo omaze bbanga ki myezi 5 kati tolaba nti gwe mwana gwe olina chansi emyezi 5 sooka weesonyiwe laavu emyezi 5 gy'oba gye waakamalayo neesigaani onoonya gwesigisa ssente zo ne mu nnyumba tosobola zitereka mu myezi 3 akawunti abazadde be basooka okunvaamu kati ze neesigaani bali banyifunye mukwano gwange antegeera kati kola bwoti oli luddawa essaawa eno ndi Iraka oli Iraka olina layini mmeka layini tezisoma mu ssimu sirina layini manyi bannange ebizibu biri mu nsi muno waliwo ebizibu ebikutuukako n'ogamba bankole ntya bannange nyabo kati sente zonna lindako kati sente zonna obadde oyagala zisindikiranga ono bannange obadde oyagala zisindikiranga ono zonna tova kujja wano kitegeeza tova kujja wano obadde oyagala zisindikiranga ono wakamusindikira sente mmeka zonna wamu namusindikira miliyoni ezi zonna wamu nga nzigasse ngambe z'okuterekera nga omugamba nti zitereke mmeka miliyoni 1.2 kati mwana gwe ziri eri ate wazimuwanga ki
Yansaba obuyambi nga sijja mumma. Mwana gwe omukazi tayamba musajja naawe. Omusajja yalina okuyamba. Bannange nze simanyi n'enkuba iri etonnya. Mpulira obusungu, mpulira ebiyengeyenge. Naye kati nkoze ntya? Okay, kati kola bwoti mwana gwe sagala kumala mu maanyi. Kola bwoti mbadde nsaba ompromisinge onsuubize. Mbadde njagala ogamba oyo omusajja okulaga nti sente teziriiwo. Njagala ebintu bino njambikole ku live ng'ensi yonna eraba. Mukakase kye mbadde njogera. Njagala omusajja oyo omugambe nti oyina ekizibu. Esente lwakwati obuzibu mwetotola mwana gwe. Oyinza okuba nga wamugamba nti taata we yalya ssente ze wabimugamba si kyo? Abimanyi. Bannange bwe buzibu bannange nze simanyi na kumanya. Bannange baana mmwe simanyi. Wamugamba kati eya advantage gy'akozesa bwe buzibu obuliwo. Kati mbadde mmanyi ogenda kati bw'oba oyagala okukakasa mugamba akusindikirayo akakadde essaawa eno okomewo ku live. Mugambe nsindikirayo akakadde ndi bubi. Essaawa eno okakase kye nkugamba mwana gwe. Mugambe kuzize omugambe akusindikirayo kale mugambe nsindikirayo emitwalo 6 kati soko oveeko kati. Promising soko oveeko kati. Evaako mugambe nsindikirayo mfunye obuzibu. Ebo bakiki bannange nze simanyi na kumanya. Ono kati ya nofuna omusajja n'olaga nti gwe gamba ye omugambye ebyatatawo ate tagenda kukubala musi gundi tagenda kukubala mu magezi ng'omugaye tata